olwaleero mu mazima amatuufu Kristo si lwe yazaalibwa. Tazaalibwangako nga 25 Desemba. Ennaku ze entuufu ze yazaalibwa sijja kulima ndi pasita sizimanyi. Kubanga gye yazaalibwa tebakuuma records. Kasabaga nti baakuzaalira mu bitooke, baakuzaalira mu kiraalo, tosuubira birth certificate eraga wazaalibwa. Jingo kyalina okutegeera nti amazaalibwa ga Kristo Yesu mwegali mu Bayibuli. Ekyokubiri, bano abasajja ne bagake tugende Beserekemu, tugende mu Matayo essuula ya 2 katutandike n'olusooka. Awo Yesu bwe yazaalibwa mu Beserekemu ekya Buyudaaya ku mirembe gya Kerode kabaka, laba abagezigezi abaava ebuvanjuba ne bajja e Yerusaalemi. Abagezigezi so si basiru nga bagamba nti ali luddawo oyo eyazaalibwa nga kabaka w'Abayudaaya, kubanga twalaba emmunyenye ebuvanjuba ne tujja okumusinza. Tebazze kusinza lunaku, tebazze kusinza mwezi, bazze okusinza ono azaaliddwa. Lw'ensonga lwaki ffe tetusinza lunaku, tetujaguza lunaku, tujaguza mazaalibwa, tetusinza Kristo. Kyaliyo okutegeera n'ateekateeka. Bugingo be ekimutta talina baateeseteese. Nedda ayagala nnyo okumatiza abantu nti ye yalina Katonda. Ekintu eky'obulabe ennyo. Ayagala nnyo okumatiza abantu. Abalala bonna bayaaye bafeere bayimba. Naye ekyo singa abadde yatunuddeko ensi n'ensi, tewali kkanisa etajjuza abantu. Gamba abantu bawa matusengane. Ate era n'ekkanisa ne bweba eri mu kyalo, at least ebeeramu n'abantu abasatu, kubanga ne Yesu agantandikira ku basatu oba babiri. Abantu bawa matusengane mu nkuka ne bajja mu makanisa. Badduseeyo. Amusiza nnyo Mukama waffe bazibwe gwena gy'osinzira okubanga ate otugoberera, nkubuuzizzaako ne nkwebaza emirimu gy'osobodde okubanga okola. Tuli ku mukutu gwa Kimbo Updates. Twayingidde dda omwaka oba twayingira dda omwaka, tuguli mu wiiki namba ogwa 2025. Tuli mu January naye omusana gwako okufaako obufi, naye tujja kusaba Mukama nagwo agutusoose. Mwenna abasobola okubanga muyingira omwaka omupya, mwebaze Katonda. Muyinza okuba nga si mmwe mwali ab'amaanyi, naye nga omutonzi wammwe bw'atyo bwe yasalawo. Kale tubabuuzizaako, tubasaba okusubscribinga, okulayikinga n'okukomentinga. Tukomyewo n'omusomba akonkona olwo ebintu ebyagenda okuba nga atangaaza, tuleme kugenda mu mwaka guno nga tetutegedde ekituufu ekiriwo, naddala ebintu ebikwatagana mu mubiri gwa Kristo. Kale buuza ku bantu, Musumba oba kuliseeyo mu mwaka wa bannaye mbalamusizzaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda abeerera ddala omulamu. Neebaza Mukama ku lw'abantu mwenna Katonda be yasobozesezza okuyingiza omwaka guno, kubanga kyemmanyi omwaka oguwedde waliwo abaajaguza n'oguyingira ne baguyingira, naye ate guno we gwatuukidde ng'emibiri gyabwe giri mu ntaana. Naye kati gwe bw'obanga guno okyali mu mubiri gwo, n'okwogera okyayogera, weebaze Katonda. Eriyo n'abaziikiddwa ng'enkyalo oguyingira. So waliwo n'abaziikiddwa leero nga bo baaguyingidde, naye abalala nga kwegamba nti twebaza Mukama ffe akyatuleseewo, naye olina okumanya lwaki Mukama akuleseewo. Ekisooka ayagala akufunemu omuweereze, ate naawe akuweereze. So n'olw'ensonga eyo Mukama abatuweera omukisa. Leero njagala tukomentinga, twogere ku nsonga ziri bbiri. Tujjukira bulungi nnyo omwaka oguwedde bwe gwali gutandika. Pastor Bugingo yalina omuyambi we, twamala ntumanyako nti yali mukwano wa kanisa, ate yali mujasi wa SFC n'ebirala. Baakolwako obulumbaganye ennaku z'omwezi ali 2, omwezi gwali gwa 2 gwali January. Ndowooza awezezza omwaka omulamba, yali January. Awezezza omwaka omulamba n'ennaku nga 2-3 Richard oyo ng'afudde. Naye ng'era public bwetakkiriza byonna ebyajjanga byogerwa n'omusumba Bugingo, kale nno bwe yabadde mu kusaba kwa Christmas
mweyategeereza nti Katonda mbu yakirabamu n'agamba nti bwe ntwala bugingo house of prayer n'emirimu emirala gyonna egy'ekkanisa yinza obutagenda mu maaso n'agamba kantwale Richard yakitulamu n'agamba nti abaana ba Richard okusigala mu ssomero nti nakyo kyandibadde kizibu nga ayinza okusigaza nga abakuuma oba ayinza okusigala nga abatwala mu ssomero ye bugingo so yo bw'atyo mwenjiri bwe yabadde akatambi tukalina wano simanyi batukazannye kazannye tusobole okuba nga naye yennyini yawulira byayogedde kirowoozeeko obulowooza singa nali nfudde Richard Muhumuza n'asigala yali atambuza ebirooto by'ekkanisa ne house of prayer n'alabirira n'amaka ge wadde yali yeewaayo dda wadde yali akisalawo dda mu mutima gwe naye Katonda yatunula ng'abaana ba Richard bonna okusigala mu masomero nga bamiisinze purezensi ya ddadi yokka ate n'enjiri eno nayo neesigala ng'ebuulirwa n'enkuŋŋaana ne zigenda mu maaso Katonda n'awonya n'alokola nga kubali mu mmotoka ababiri wadde amasasi gali mu kkunkumuka Katonda n'agamba nedda mwembi muli baana bange Richard jangu oyo asigala ajja kulabirira ewuwo n'ewuwe n'ekkanisa kyekyo ekyatta Richard kaakati ow'ekitiibwa Bugingo ayina okusooka okumanya nti tasinga Mukama waffe Yesu Kristo. Yesu Kristo yali wa mugaso nnyo mu nsi muno. Okumanya Yesu Kristo yali wa mugaso nnyo bwe baleetanga abalwadde bonna nga bwe babaleese Yesu Kristo yabawonyanga. Kituufu. Era bw'osoma ekitabo kino kye bayita ekya Matayo, Matayo essuula ejja kubeera ya 15. Katwetegereze bulungi nnyo olunyiriri, katuve ku lunyiriri olw'29. Bayibuli egamba bweti, Yesu n'avaayo n'ajja ku ttale ery'ennyanja ey'e Ggaliraaya n'alinnya ku lusozi n'atuula okwo. Olw'30 ebibiina bingi ne bijja gy'ali nga balina abawenyera n'abazibe b'amaaso ne baakasiru n'abalema n'abalala bangi ne babassa awali ebigere bya Yesu n'abawonya. Bayibuli eyogera mu Lw'31 ekibiina n'okwewuunya ne beewuunya bwe baalaba baakasiru nga boogera, abalema nga balamu, abawenyera nga batambula, n'abazibe b'amaaso nga balaba, ne bagulumiza Katonda wa Isirayiri. Kati Yesu Kristo ono gwe twogerako yali ow'omugaso ennyo bw'atyo nga buli amutuukako ng'ayina ekirwadde awona. Kitegeeza nti abantu baali bamwetaaga abeererewo ddala. Olira bulungi. Bw'ogenda mu Luka essuula ejja kubeera ya 23 olunyiriri, katugende ku Lw'46 twetegereze ebiwandiiko bino. Bayibuli egamba bweti, awo Yesu n'ayogera n'eddoboozi ddene n'agamba nti, Kitange, nteeka omwoyo gwange mu mikono gyo. Bwe yamala okwogera ekyo n'awaayo obulamu bwe, n'afa, n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Kaakati Yesu yali tasobola tuga nti akatiize bwe nva mu nsi muno ani anaatwala obuweereza mu maaso. Kaakati Bayibuli esomesa bulungi nnyo mu Mubuulizi essuula ya 9:5 nti abalamu bamanyi nti balifa naye abafu tebaliiko kye bakola ki. Nze nandisabye Bugingo mu njiri ye ajjemu, sikakasa nti omusajja oyo yafa, kubanga nze nti batera otulaga ku gundi, batera otulaga kubanga twalaba ku mulambo gwa Kaweesi
sibwe kiri ne tulaba ku mulambo gwa Kirumira ne tulaba ku mulambo gwa Bawama Mafiina ne tulaba ku mulambo gwa Sheeka Abiriga Ibulayimu olira bulungi nga abo bonna benjogerako nga bafa masasi ne tulaba ku Katumba Wamala ng'akubiddwa amasasi ne gamukwata n'omusaayi ne guvaamu ne tulaba ne ku mulambo gwa muwala we. Kaakati Bugingo yagezaako okutunnyonnyola naye ffe nga ffe tetwasobola kulaba ate nga tusuubira nti bwe wabeerawo ensasagge bwetyo poliisi ejja era yeekola ne lipooti. Kati atuwa lipooti ate si poliisi Bugingo. Naye bwe kiba nga Bugingo kyayogera kituufu nti omusajja oyo yafa tayina nnyo bulokozi bw'akola mu bantu. Asaanidde okubuulirwa mu bantu bamuyita Yesu. Era kyovola nti Bayibuli eyogera wano mu bikolwa by'abatume njagala twetegereze bulungi nnyo. Ebikolwa by'abatume essuula ya 8 olunyiriri katuve ku lunyiriri olwokutaano. Bayibuli egamba nti Filipo n'aserengeta mu kibuga ky'e Samaliya n'abuulira Kristo. Ekyandibadde ekituufu omusajja oyo bw'abanga kituufu yafanga Bugingo bw'ayogera ayina n'abafamire bajjukiza ne banakuwala. Ekirala Bugingo akimanye nti bw'ava mu bulamu bw'ensi eno abatwala ekkanisa mu maaso we bali. Kyova olaba nti Yesu yayogera ebigambo bino byenjagala ffenna twetegereze biri mu Matayo 28 olunyiriri tujja kutandikira Matayo 28 katuve ku lunyiriri olw'18. Yesu najja n'ayogera nabo n'abaga nti mpeereddwa obuyinza mu ggulu ne ku nsi. Kale mugende mufuule amawanga gonna abayigirizwa nga mubabatiza okuyingira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu nga mubayigiriza okukwata byonna bye nabalagira mmwe era laba nze ndi wamu nammwe ennaku zonna okutuusa emirembe gino lwe giriggwawo. Kati ffe Bayibuli etusuubira. Richard Muhumuza Bugingo mu njogera yabanga agamba nti tiyalina nnyo makulu ye yalina okufa kubanga ye nti ye Bugingo alina okwongerayo omulimu. Abongerayo omulimu bwe baane kubanga Richard mu kusooka baatugamba mukadde wa kkanisa. Kitegeeza naye asobola okwongerayo omulimu. Ku sayidi ya Bugingo Richard wa mugaso. Kubanga wa mugaso atya yavaayo n'agamba nti saddaaka ya Richard bw'ogigatta ku ya Yesu Pentagon ejja kuzimbibwa. Kaakati tulabyeko abantu bangi nnyo oba betuwulidde abasaddaaka abantu mu ngeri ey'enjawulo. Kati ono ye yavaayo n'akulaga nti okufa kw'ono yadde ffe abamu tetukukkiriza bulungi ku nsonga zembawadde nti twalaba kubafudde amasasi tuzze tubalaba. Waliwo omulamuzi gwe baakuba amasasi mayiti ye twagiraba. Waliwo Sheeka Ibulayimu Abiriga oyo twamulaba. Tulabye ku bantu abafudde amaki ng'era poliisi etulaga. Waliwo n'omutaka naye baamukuba amasasi kumpi ndowooza oba yeewamu eyo. Era poliisi yatulaga bulungi ne tutegeera neziika ye ne tukola ki n'olumbe ne lukumu era Bugingo n'agendayo. Naye ekikwewuunyisa nti ono Richard ne ku kyaki wennyini we yalinga omukadde teyaleetebwawo ne mu maka gye yali asula ewa Bugingo teyaleetebwayo wabula ffe twalaba oba baamuziikawa naffe tetumanyi oba ddala yafa. Kaakati bw'abanga yafa nga kituufu nga bw'ayogera ekisookera ddala ye yennyini yavaayo n'agamba nti eyo saddaaka ye yakyogera. Kubanga ffe twogera ky'oyogedde. Kati bw'eba saddaaka ku sayidi ye enkulu nnyo bw'omulaba avaayo n'agamba nti kyali kigwanira ono agende nze nsigale. Kaakati awo osooka n'oweebuza kubanga juzi nawulira
nti waliwo omukazi eyafiira mu kyaki lwaki oyo tamubuulirako ate nga y'omu ku baawaayo sente eziwerako si wa mugaso mu bayibuli muno Musumba mulimu abantu abatandika ku mirimu ne batagimaliriza oba buli yagutandikanga okuteeka kiragiro ng'alina okugupa mwe bali abatamaliriza nga Katonda yasazeewo bakomyawo be baliwa Musa teyamaliriza be bali badotwala abaana ba Isirayiri teyamaliriza obuvunaanyizibwa ne babukwasa muganda we kati ye bugingo akijja wantu kyasobola kuteeka wali n'abalala ne bongerayo kakati ekitawaanya abaweereza bonna ne bakola n'ensobi ez'enjawulo bo tebalowooza nti nga Musa bw'ataasobola kutuuka gye yali alaga ate ng'obuvunaanyizibwa bwali bumuweereddwa ng'alina otwala abaana ba Isirayiri abatuuse mu nsi ensuubize naye n'amaliriza nga tabatuusizza awo Yoswa n'akwata omulimu ate ne Yoswa naye yatuuka omulimu ne gukoma ne wajja omulala olira bulungi kakati ekyo kitegeeza ki ti mu nsi muno mwe tulina ekkomo yaalyo nange ayogera wano waliwo ekiseera ekigenda otuuka nga siri mu nsi muno omulimu gweyongereyo omulimu gwo gusigala gugenda mu maaso ekkanisa eba yaani ekkanisa ya Kristo si ya bugingo ye ate kati ye lwaki aba akitwala nti ye n'atuuka n'okigamba nti ye yalina osigala nanti kati gwe buli lw'olirowooza nti ekkanisa yiyo ogenda kukola nsobi ove ku Kristo kubanga Bayibuli eyogera Bakolosaayi 3:17 egamba nti buli kye munaakolanga mu kikolwa oba mu kigambo mubikolenga byonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu olira bulungi kakati wano woosanga ensobi n'osanga omusajja ng'oyo eyali alina enjiri ya Kristo egamba nti owasa omukazi omu ate gwe n'okeera enkya n'ogoba oli ate n'oleeta omulala n'okyusa enjiri n'ova ku njiri entuufu n'oleeta endala enkyamu kubanga Bayibuli eno ogiraba omanyi abamu beekwasa nnyo kakati omanyi kati Musa kati Yakobo afa atulokola si Yakobo si Musa ffe omulokozi waffe ye Yesu Kristo era tetusobola kugoberera nsobi z'abali kati Dawudi yalwana entalo nze ate sisobola lwana ntalo nze ogwange Yesu agamba mu Marko 16:15 mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri ebitonde byonna nze ogwange sigwa kukwata jjambiya ngende ntandika okulumba abalabe bange Musumba Mukama Katonda ono gwayogerako yasalawo simanyi atwaleko Richard yamuleke biki mukadde aka amasasi teyalinawo obusobozi bwonna ku stopping amasasi gano agali galumba abaweereza be oba bonna ogabawugula lwaki bugingo alowooleza Mukama amulowooleza mwene embeera ya nze n'ensigala n'agamba katwale Richard lweta amulowooleza mweri embeera ya ffenna tutaase kati mu nteekateeka za Katonda mulimu ebintu bya mirundi ebiri okuwonya bugingo ne Richard byonna bikulu era bigulumiza Katonda naye ku endi era bonna bajja kuva mu bulamu bw'ensi eno ne baba tebavuddeewo ku olwo ne baba tebavuddeewo ku olwo kubanga mu ntonda y'omuntu waliwo n'enkomerero kyova olaba Bayibuli esomesa mu kitabo kino eky'omubuulizi Bayibuli egamba nti omubuulizi kantuukewo mangu nnyo mu mubuulizi amiina omubuulizi essuula 3 katuve ku lusooka Bayibuli egamba nti buli kintu kiriko entuuko yaakyo buli kigambo ekiri wansi w'eggulu kiriko ekiseera kyakyo olwokubiri ekiseera eky'okuzaalirwamu n'ekiseera eky'okufiiramu waliwo ekiseera eky'okuzaalibwa waliwo n'ekiseera nti Desemba
wabula oluvannyuma lw'okuzaalibwa kwa Kristo Yesu Desemba 25 kugambye nti mu mwaka gwa 336 Desemba 25 AD awo Christmas wetandikira. Okay. Naye ng'omulamwa gwa Christmas mulimu ki? Okujaguza amazaalibwa ga Kristo n'okusinza omulokozi. Kubanga ekisooka abajaguza amazaalibwa era ne basinza omulokozi abo Bayibuli eboogerako ng'abagezigezi era abasiru tebasobola kukola ki? Kukola ekyo. Era nsuubira simanyi lunaku oba olwa Christmas Bugingo yakuŋŋaanye. Yabaddeyo. Naye ate weewuunye nti akuŋŋaana buli lunaku. Si bwe kiri? Yabaddeyo Christmas eyo yagambye nti bo kati bagatandikanga gikuza gwa 6. Kaakati katugende mu maaso. Kino kye njagala tuyige era tumanye buli omu ategeere bulungi. Bwe tugenda mu byawandiikibwa tujja genda mu Luka essula ya 2 olunyiriri katuve ku lunyiriri olw'10 mpaka olw'11. Esebo. Luka essula ya 2 katuve ku lw'10 kale katukome ku lw'15. Kubanga leero katuve ku lw'10 malayika n'abagamba nti temutya. Tuli mu Luka essula ya 2 tutandikidde ku lwa 10 paka ku lw'15. Malayika n'abagamba nti temutya kubanga laba mbaleetedde ebigambo ebirungi eby'essanyu eringi eririba eri abantu bonna nga bugingo basiraamu baani. Bayibuli ega nti ebigambo bino bya ssanyu eringi eririba eri abantu bonna. Serigenda okubeera eri abantu abaaliwo mu budde obwo naye eri abantu bonna abatali kusosola. Olw'11 kubanga leero azaaliddwa gye muli omulokozi mu kibuga kya Dawudi ye Kristo Mukama waffe. Kano ke kabonero gye muli munaalaba omwana omuwere ng'abikkiddwa mu ngoye ez'obwana obuwere ng'azazikiddwa mu kisibo ky'ente. Awo amangu ago waaliwo ne bamalayika eyo bangi ab'omu ggye ery'omu ggulu nga batendereza Katonda nga bagamba nti ekitiibwa kidde eri Katonda. Oluyimba luno oluwulira lwe bagamba nti kitiibwa kidde eri Katonda. Manyi kati olwo oluyimba bamalayika be bajja nalwo oluvannyuma lwa Yesu Kristo okuzaalibwa. Nga bagamba nti tuli ku lwa 14 ti ekitiibwa kidde eri Katonda wa waggulu ennyo ne mu nsi emirembe gibeere ku bantu abasiimibwa. Kitegeeza waliyo abatasiimibwa. Abasiimibwa be baliwa? Be abaasembezebwa ne bakkiriza ne balokoka. Olira bulungi? Olw'15 awo olwatuuka bamalayika bwe baatuuka bamalayika bwe baava gye bali okugenda mu ggulu, abasumba ne bagambagana nti kale tugende e Beselekemu tulabe ekigambo kino ekibaddewo Mukama kyatutegeezezza. Olira bulungi? Bayibuli egambye nti okuzaalibwa kwa Kristo ssanyu eri abantu bonna. Kyova olaba nti mu mazaalibwa ga Kristo omusiraamu abadde atunda ennyama ye nga tetambula asala ente nga 6 zonna ne zitambula. Tebasobola kusala yidi. Omuntu n'asala ente 6 zonna ne ziggwawo. Yidi ebeerawo abantu nga bali ku mirimu gyabwe. Kuliisimansi yokka yeetuuka n'abasiraamu amaduuka ne bagaggala. Nabo ne bagendako mu byalo ebyewaabwe. Kituufu. Era okuva mu Desemba 25 okutuukira ddala nga lumu yoba nga lumu ekibuga kibeera kyereere. Kyogamba ababeera mu kibuga bakristaayo bokka. Ate kyekibagobamu abasiraamu. Ne bayimaamu bennyini abakuba kkerere nabo basanga bali mu kulya nnyama ku Krisimansi. Kaakati
bugingo kyalina okutegeera nti amazaalibwa ga Kristo Yesu mwegali mu Bayibuli. Ekyokubiri, bano abasajja ne bagake tugende Beserekemu, tugende mu Matayo essuula ya 2, katutandike n'olusooka. Awo Yesu bwe yazaalibwa mu Beserekemu ekya Buyudaaya ku mirembe gya Kerode kabaka, laba abagezigezi abaava ebuvanjuba ne bajja e Yerusaalemi. Abagezigezi so si basiru, nga bagamba nti ali luddawo oyo eyazaalibwa nga kabaka w'Abayudaaya, kubanga twalaba emmunyeenye ebuvanjuba ne tujja okumusinza. Tebazze kusinza lunaku, tebazze kusinza mwezi, bazze okusinza ono azaaliddwa. Lw'ensonga lwaki ffe tetusinza lunaku, tetujaguza lunaku, tujaguza mazaalibwa ne tusinza Kristo. Olwokusatu, Matayo essuula ya 2 olwokusatu. Kerode kabaka bwe yawulira ne yeeraliikirira era n'ab'e Yerusaalemi bonna, n'akuŋŋaanya bakabona abakulu bonna n'abawandiisi ab'abantu n'ababuuza nti Kristo alizaalirwawa. Olwokutaano, nabo ne bamugamba nti mu Beserekemu ekya Buyudaaya, kubanga bwe kyawandiikibwa nnabbi bwe kityo nti naawe Beserekemu ensi ya Yuda toli mutono mu balangira ba Yuda, kubanga afuga amulabikira. Katuve ku lw'ekkumi. Awo ekibiina kyonna eky'abantu kyali nga kisabira ebweru mu kiseera eky'okwoterezaamu. Awo malayika wa Mukama n'amulabikira nga oluuyi olwa ddyo olw'ekyoto eky'okwoterezaamu. Awo Zakaliya bwe yamulaba ne yeeraliikirira n'atya nnyo. Naye malayika n'amugamba nti totya Zakaliya, kubanga okwegayirira kwo kuwuliddwa. Mukazi wo Elizabeti alibeera olubuto olw'omwana ow'obulenzi, olimutuuma erinnya lye Yokaana. Olisanyuka era olijaguza, era bangi abalisanyukira okuzaalibwa kwe, kubanga aliba mukulu mu maaso ga Mukama. So talinwa mwenge newankubadde ekitamiiza, naye alijjuzibwa Omwoyo Omutukuvu okuva mu lubuto lwa nnyina. Kati kino kye njagala nsooke mbuulire abantu bategeere. Malayika ono nga tannajja eri Maliyamu, yasooka eri Zakaliya n'amuwa amawulire. Era Zakaliya bw'addayo ewaka kusinziira ebyawandiikibwa, n'agenda n'asisinkana omukyala, ne bafuna olubuto lw'ono omwana gwe bayita Yokaana omubatiza. Kati awo nga wayise emyezi 6, malayika bwe yamala okuleeta amawulire yaddayo, ne wayita emyezi 6. Emyezi 6 bwe giyita nga Elizabeti alina olubuto lwa myezi 6. Kati akomawo eri Maliyamu amuwa amawulire. Amuwa amawulire atya? Amugamba bw'ati, katugende mu Luka essuula esooka yennyini twetegereze, kubanga tumaze okiraba mu 2:6. Bayibuli egamba etya? Katuve ku 2:6. Awo mu mwezi ogw'omukaaga malayika Gabudyeri n'atumibwa Katonda mu kibuga eky'e Galiraaya, erinnya lyakyo Nazaaleesi, ery'omuwala atamanyi musajja, eyali ayogerezebwa omusajja erinnya lye Yusufu ow'omu nnyumba ya Dawudi, n'erinnya ly'omuwala ye Maliyamu. Awo n'ayingira omumwe n'amugamba nti mirembe ggwe, aweereddwa nnyo ekisa, Mukama ali naawe. Naye ne yeeraliikirira ekigambo ekyo, n'alowooza okulamusa okwo. Awo malayika wa Mukama n'amugamba nti totya Maliyamu, kubanga olabye ekisa eri Katonda, era oliba olubuto, olizaala omwana wa bulenzi, olimutuuma erinnya lye Yesu. Statement eyo jjukira agikozesa kwani? Ku gundi, ku Zakaliya. Kati agizzeemu ku Maliyamu, naye nga wayise emyezi emeka? 6. Kati katugende mu maaso.
era oliba olubuto olizaala omwana wa bulenzi oli mutuuma erinnya lye Yesu teyafunirawo olubuto amugambye oliba olubuto kale aleero osobola tugamba nti Yesu yazaalibwa mu gwa mukaaga tuba tukwewuunyera oyo aliba mukulu aliyitibwa mwana w'oyo ali waggulu ennyo era Mukama Katonda alimuwa entebe ya Dawudi jjajjaawe era anaafuganga ennyumba ya Yakobo emirembe n'emirembe obwakabaka bwe tebuliggwaawo olwasatu mu ennya Maliyamu n'agamba malayika nti kiriba kitya ekyo kubanga nze simanyi musajja malayika n'addamu n'amugamba nti omwoyo omutukuvu alikujjira n'amaanyi g'oyo ali waggulu ennyo galikusiikiriza ekyo ekirizaalibwa kye kiriva kiyitibwa ekitukuvu omwana wa Katonda olwasatu mu mukaaga lwe lunnyonnyola olunyiriri olwabiri mu mukaaga kaakati njagala twetegereze malayika agamba laba Elizabesi muganda wo era ali lubuto lwa mwana wa bulenzi mu bukadde bwe guno gwe mwezi gwe ogw'omukaaga eyayitibwanga omugumba so si Juni wabula ayogera ku mwezi olubuto lwe lwakamala mu Elizabesi gwe mwezi gw'omukaaga bujenga abulamu okubikkulirwa ebyandikibwa so kaakati njagala abooluganda mukimanyi bulungi nnyo nti bayibuli eno tetugisomya just kawunga ate etuddeyo mu kisa buli lwojja ng'ojja kuyombera ku katuuti otandika okuwa abantu ebitali bituufu era mu bayibuli yonna tewaliyo lunyiriri lugamba nti abajaguza amazaalibwa ga Kristo bayingira muliro abasinza Kristo bayingira muliro tekiriyo so n'olw'ensonga eyo nze njagala kutegeeza abantu bategeeze nti musome bulungi bayibuli nga mugyetegereza bayibuli yennyonnyola musomba siibula abantu njagala kubasiibula mikwano gyange bannayo omwaka gutandise mwenyigire mu njiri kubanga ebiro bijja kutuuka ng'oli mu maaso ga Mukama nga toyina kyowakola mu maaso ge mwenyigire mu njiri buulira enjiri ate wagira enjiri so Mukama abanjagalire kale mwebale nnyo okutugoberera bantu baffe ndowooza kati mujja mutegeddewo enjawulo okusinza okuwulira broadcast eno mubitegedde Christmas olwali tujaguza ani tujaguza lunaku olw'abiri-mu-etaano tujaguza eyaluzaalibwako kati gwokitegedde gwojaguza omutegedde ne waliwe twasoose emabega nawo twategeddewo ekyattale kyati twakitegedde kwali kwongereyo mulimu naye ate bayibuli etulaze nti mulimu aba Katonda be yagamba ago tojja kumalako era abamu abaweereza nga bakimanyi ndowooza Moses munyini yayita ne muganda n'amukwasa era Katonda yamugamba musabire omwawule nga amaze okufuna obubaka ntajja ebiseera ebisinga bw'obeera omuweereza wa Mukama akuteekateeka n'akuwa n'amawulire nti ogenda n'oteekateeka abantu kyova olaba ojja kusanga omusajja nga Ssenfuma yalangirira waliwo omusajja musiraamu bamuyita Sekankate yagamba mulowooza embizi tewooma yagamba omwaka guno sijja gumalako yakyogera abantu abasinga Katonda ajja n'ayogera nabo ne bamanya ne boogera gye muli ne Yesu yennyini nga tannavaawo yasooka baga nze ŋŋenda naye gye ŋŋenda mmwe temuyinza kujjayo kati naye mulijjo ekiseera ekiriddako Ibulayimu naye yamanya n'ayita Isaaka n'amusabira omukisa ne Isaaka bwe yali anaatera okuvaawo naye yamanya balabye ekkubo naye yamanya owulira gundi mugerwa bwe yali anaatera okufa Katonda yamusindikira Serwadda n'amugaa ateekateeka ekkanisa abantu bangi nnyo Ssenfuma ye yasiibula so kaakati Katonda ajja ne yeeyolesa abantu Serwadda yatwala obunabbi ewamugaba n'amugamba nti ozimbye ekkanisa eno togenda giweerereza Mukama akindaze weteeketeeka ogenda
kati kyali ye okutegeera n'ateekateeka. Bugingo bwe kimutta talina bateeseteese. Nedda ayagala nnyo okumatiza abantu nti ye yalina Katonda, ekintu eky'obulabe nnyo. Ayagala nnyo okumatiza abantu. Abalala bonna bayaaye bafere bayimba. Naye ekyo kinga abadde yatunuddeko ensi n'ensi, tewali kkanisa etajjuza abantu. Gamba abantu bawa matusengane. Ate era n'ekkanisa ne bweba eri mu kyalo, at least ebeeramu n'abantu abasatu, kubanga ne Yesu agantandikira ku basatu oba babiri. Abantu bawa matusengane mu nkuka ne bajja mu makanisa. Badduseeyo. Era abantu omwaka ogujja ebyo ezo simanya nkuko bagenda bivamu, ze nsaba Ssaabasajja Kabaka ategeere nti obulamu bwe naye buli mu Katonda. Abantu bano abalage Katonda. Ssaabasajja Kabaka abadde mulwadde, naye okuwona kwe kuli mu mikono gya Katonda. Yandibadde mu nkuuka eno yeebaza bwebaza Mukama. Kumususa ebizibu by'omwaka. Ssaabasajja oli muntu. Ze saagala kuyisaamu maaso, nkuwa ekitiibwa oli Ssaabasajja Kabaka era oli Kabaka waffe mukulembeze wa Buganda, naye osigala oli muntu. Ne Museveni naye asigala muntu. Era nga bw'olaba abalala bwe bafa, kiwa mu Masiro waliyo bakabaka abaava mu bulamu bw'ensi eno. Kaakati yandibadde Kabaka ekintu kitegeere nga bw'oga nti ndabiseeko eri abantu, wandibadde olabikako eri Mukama, n'ojja mu maaso ga Mukama. Kale oba otaddewo gundi yeeyo disiko muzitaddewo abantu bayimbye, naye wandibaddewo gaapu, abantu weereza ba Katonda ne bajja ne basabira eggwanga, ne basabira, kubanga oli kya mugaso nnyo mu nsi muno. Kale mwebale kutubanga mutugobera mugendeke wa Dr. Senjobe Biva mwabalina okusomozebwa mu ndwadde ez'enjawulo, ulcers, pressure, hernia, fibroids, ebintu ntuwe bityo, tolya bulungi, tolina appetite, ulcers zakulemerako, buliwolwawo kulya, ate era buliwolya yakujja ne ku mmere emu tokyalina tulo n'ebiringa ebyo. Genda ali ku Mengo ku luguudo Batahamu Mukasa Road opposite Court Mengo. Osobola okubanga ate ofuna obujjanjabi. Genda mu malwaliro abali mu bitundu by'ewala Kayunga ali awo ku Katikomu. Kayunga yes Katikomu deni ate gwali Buyikwe side ya wonna Lugazi mwe mugende wali akunana Lugazi awo okulinaana ku Absa Bank. Then Embalala ne Masaka na mmanyiwe mu Musanga. Gwayagala okuŋŋaana naku lwa Sunday yakugamba nti awo obulidde kanisa wokuŋŋaanira wonna jangu wano bayitawo Ndejje Kibutika Mirimu Seero. Jakukkirira awo side awo waliwo engeri y'omuzikiti okkirira paka wansi ekkanisa bagiyita Jesus is the bread of life y'omusumba Konkona. Ne obanga wakyadde ng'oli mu bitundu bino onoonya ekkanisa, manyi n'ekkanisa ennaku zino zirimu abafere. Oyinza okugwirawo mu mikono gy'omusumba omufere luba okutuuka munaga nti kakati ngenda kubaguza ennyaanya. Ennyaanya eno buli anaagiryako ali ngenda okubaguza kino. So okwewala ebyo jangu ofune ekigambo ekituufu oba oli awo naawe onootegeera ensonga bwe zitambula. Kale mukkirize mbasibulire wano kambagalize nange omwaka omulungi na buli kimu kibatambulire bulungi mwaka guno.